Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli omu ujo sinzidde okubeera nga tugubira Fad Preg agwe mukutu kwoli era nga ku video ntirako ekigalo likinga sharengirako abala wansi akaboxi tekigana kubeera nga tena osula endowooza kusinzira ensonga nga bwogenda okubeera nga te ozewulirako amawulire agengera okubeera nga tentandika nago mawulire si malungi n'akamu mawulire ganaku mawulire ga ntiisa era nga timo Shibaholics mbeere nga temunange mwongeramu essaala ez'amaanyi eri omuyimbi wammwe Shiba Kalungi kubanga ebintu byo birabika nga si byangu n'akamu kakati no agibuvuddeko ndowooza myaka giweze ng'ebiri ekitongole kya NEMA kyavaayo ne kibeera nga takiyisa ekirango ne kitegeeza nti omuntu yenna yakera ku makya n'abeera nga temunange azimba mu ntobazi agenda kubeera nga temunange akyewulirako era baakera ku makya ne babeera nga batandika okumenya amayumba ag'enjawulo batandikira sayidi eri enaasana era nga bamaliza munnange buli eyazimba mu ntobazi nga ennyumba ye bagijjewo kakati no amawulire gali mu kubeera nga tegatambula essaawa zino ab'ekitongole kya NEMA nekibeera nga tekirabula omuntu yenna eyakera ku makya n'abeera nga temunange azimba sayidi zeri emunyonyo jjukira emunyonyo eyo wajjukirwa nnyo nti abagagga bangi nnyo basobola okubeera nga tebasengayo era nga n'omuyimbi Shiba Kalungi gye yasobola okubeera nga temunange azimba amaka ge era nga ekitongole kya NEMA kyatese okubeera nga temunange kimenya amayumba ag'enjawulo era nga bategeezeza Shiba Kalungi mbeere nga temumuteeka mu ssala kubanga ennyumba ye naye ayinza okumaliriza nga munange abakulu bagimenyeewo byonno ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso sayidi ze era ajja kubeera nga tebibatuusako bino byonna ebinaba bigenze mu maaso sayidi ze eno ewa Shiba Kalungi nga kujjeeyo njagala kubeera nga tekuterawo n'obutambi buno musobola okubeera nga temumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga alyet Uganda. Subscribing akade ka notification bokakoneko kajja kubeera nga tekawalatinga buli bwenaba ndese video Sheikh Asha musoma wa dduwa enamba zisimu wasawo ziyitawo ku bisika z'omunoonya kajja kubeera nga takulobera edduwa agowe nawe nange olina ebizibu ebyenjawulo ajja kubeera nga akolako ng'akozesa maanyi ga dduwa na Qur'an mufune ku namba zisimu ziri okubeera nga teziyitawo wansi awo ku bisika side endala bannaffe abahabibu airport pickup nabo balinnyo okubeera nga teva ku kimu ku tusaawe n'okutusaawe naye naje wandagala okubeera nga ate otuuka ate mu budde kamere nga timbawo ensonga zino ate oluvannyuma zijje n'amawulire amalala mangi nnyo tubaawo. Zubeda tukkirize tugaana obadde tuleeta mwana wo mu kamera ge mazima mwana wo badde omulekayo gy'ali eno gwe n'okola ebikolobero byo nebbo abantu we balabanga gwe toswala gwe omukulu nga banoonya ekinaakuswaza kati wagenze n'oleeta weakness yo mu kamera kati oli mu kuyomba temufuma mwana wange gwe aba banno badde obawa mmere buli gw'obadde ofuma ayinako amuzaala oba oyagala bamulinda akule owuwo ndibamuvumye muto ng'ate mu buto afaananye Edisendi bayinza omuleka mwana yafaanana mwana yafaananamu koko Edisendi naye tutambulira bwawo tewali buzibu era naye mwana Katonda gwakuwadde in fact obadde toyomba nakuyomba okujjako senga abantu babadde balimba naye se baboogera amazima gaabwe mu kisiibo tuli musawumu abantu boogera mazima kikazi gwonyiiza wakwata omukyala omwana we gwe batta oli omuvubuka gwe batta mbu bamukutte n'omuwala omukyala ye yalabanga interview asobola gikola na mukazi munne yasobola otegeera ekive okufiirwa omwana kyekitegeeza bwe wavaayo n'ojja n'otandika okugamba ensimbu omukazi namulabye nga gwe bitalumye namulabye nga omukazi mugomo nnyo ng'oli afiiriddwa omwana we omugenzi omuggyeko interview atodde n'okola bikomenti bya kisiru bw'omukazi mugumu nnyo kati wali ogezaako okutegeeza ki kyosiga kyokungula ebyo byewasiga buli gw'obadde ovuma ayinako amuzaala sige naye ng'omwana ye yafaanana Edisendi kale omwana tayinza faanana Edisendi mu buto n'ogaa nti bagenda mulinda bulinzi akule Gloria Shamim Nayigaga Nalungi w'ekyalo Mukaabya kwata ebintu byange
obimpeereze. Kwata empapula zange ozimpeereze. Luno lwe lunaku olw'omukaaga enkya Sande lwe nakugamba tusembayo lwe ngenda okusemba okukola vidiyo. Watwala empapula zange ntumiza empapula ne bazindeetera fotokopi. Olupapula luno ndwagala walutwala. Olupapula luno ndwagala walutwala. Olupapula luno zino zona fotokopi zenkulaga ndwagala na walutwala. Empapula zino za insurance mu KCB zino wazitwala nzagala. Buli mwezi nsasulirako sente emitwala 3 mune siringisi 15,250. Zino empapula ziwansabiddeko nongambo oyagala obukadde 7 oba nkuweko 5. Gamba omusajja gwe wafumbiddwe yakusigudde akuwe nenze sigenda kuwa. Tozimanyi tozikolererangako era wansanga nabikola dda. Sirina kenkulinamu naawe toninako ninamu. Wanganyirwamu naye nze nakola loosi. Empapula zino original zaayo zino za KCB insurance zino ze zimu okwava sente ezakujjanjaba obulwadde obwali kutawaanya ne zijjanjaba n'omwana wo obulwadde obwali bumutawaanya n'aterera zino empapula zino fotokopi zino nyambo zirete. Naye awatali ojja kukaaba nkaabe, abantu bange bakaabe, ababo bakaabe, nga n'omuntu akuyinula nga tasobodde na kujja kuziika, oba okujja okuziika nze oba okujja okuziika ggwe. Bw'abanga musajja musirusiru, omusajja omutegeevu tabba mukazi mu nju ate nabbirako n'ebyomusajja, omanya naye bajja kukikukola. Mukwate ebintu byange gye mbonaabonera temubaayo. Mukwate ebintu byange empapula zino gye mbonaabonera temubaayo. Ezo fotokopi zonna zenkulaga fotokopi. Mukwate ebintu byange mubikomyewo byonna zino zonna zirina zino fotokopi zino. Olupapula luno origino yalwo nyoko bwabange yabinkolera oba kitaawo. Empapula zino wali olupapula lwembadde njagala n'okwagala n'okola ensobi n'olubuza wojja okumanya. Kadi y'emmotoka eno giraba eno, kadi eno girabe njagala mu bulambalamba bwayo eno nina fotokopi byonna natumiza bitumye
kale bwabanga jajjawe yabimba ojja kunnyamba ojja kubimba olupapula luno lulaba akafaananyi kano bwe bankubira akafaananyi kano nayina emyaka 27 olupapula luno lukulu nnyo era bwe lugenda okuvaako entabanguko yonna luno eno fotokopi eno olupapula luno lwolaba luno aka kafaananyi kankubibwa n'emyaka 27 nga simanyi na kumanya nti ndi kufuna oba ndi kulaba oba ndi kusisinkana. Endagaano eno wagenda nayo origino leta ID yange olete ATM olete simu ne kadi zaamu nga bwe zaalimu nga tezivaamu. Olete empapula zange za banka eza insurance olete empapula za medical insurance olete national ID yange olete ATM yange naye awatali kale mwakedde kunvuma ne mugamba ndi mukopi era ningambwa ninga matako ku byange ate ekisinze n'okunduma ne mukozesa essimu eyange era ine yange yennyini nga ne bakasitoma bagikubako bakasitoma nga teriko nakubaako. Kale nnyoko bw'abanga ye yabinkolera oba kitaawo oba jjajjaawo obwamalaya bwo tobukolera obwenzi bwo tobukolera mu bintu byange. Nina abaana abatali 2 3 nina abaana naye mu ab'ekitalo ennyo ab'amaanyi enkya Sande keggweko nzije kegweko nzije bw'ona olemerera okubimpa nyoka ajja kubimpa bw'ona omerera okubimpa abaana bo bajja kubimpa. Bw'ona olemerera okumpa ebintu byange nyoka ajja kubimpa oba abaana bo bajja kubimpa ebintu ebyo bulungi nnyo. Kale bw'ona olemerera okumpa ebintu ebyo nyoka ajja kumpa ebintu ebyo oba omwana wo. Omukama atuwa obuwangazi ndida ku bbere lya nnyabo ndigwa mu magulu ga layisi. President ekisooka twebaza Katonda nti akyali mulamu era nti asobodde okubanga tebamufuna kumala myezi 2 kubanga ekyono kiraga nti bana abasajja si bagezi nga bwe balowooza kuba ne security yaabwe babeera bagiwaana bagamba mu ntasobola kwekweka mu Uganda ne batamufuna naye olabye President asobodde okubeera nga tebamufuna munaawe kumala emyezi 2 okutuusa lwasazeewo ye okuva mu Uganda okukola emirimu emirala egimwetaagisa okukolebwa mitala w'amayanja
So nga bwolabye alese Deputy President Lina Zedriga mu mitambo gy'ekibiina era nga ye acting president mu mbeera eyo era nga ssemateeka waffe bweragira nti president bw'anaabeera nga tali mu ggwanga kumala akabanga alina okulekera obuyinza oba obuvunaanyizibwa omu ku ba deputy presidents asobole okutwala mu maaso obuvunaanyizibwa bw'emirimu gy'ekibiina. Tumusabira era tumwagaliza birungi byereere ebyo gyagenze okulaba nga struggle egenda mu maaso kubanga nga bwe mumanyi tulwanira wano naye ate tulwanira ne mu nsi yonna yonna okulaba. So president ebiseera ebimu abadde ayogerera abantu ng'asinziira ku mitimbagano oluusi ng'abeera mu nkungaana ez'enjawulo ng'asinziira ku mitimbagano still naye ku mulundi guno asaze ogenda physically abeere n'abo abantu butereevu abanyonyole ebigenda mu maaso mu Uganda era ekiseera bwe kinaaba kituuse akomewo Uganda era tujja kumwaniriza nnyo tusobole ogenda mu maaso n'emirimu gya struggle. No bana NUP ekisooka kubeebaza olw'obuwagizi olwa ate n'okwebaza abo abantu abasobodde okubeera nga bakuuma president waffe ebbanga lyonna lyonna nga bwe tubadde tubagamba ebbanga lyonna ffe tubadde twogera naye nga byatugamba atuukirira abantu ba bulijjo n'atuuka wana ne bamusuza n'agenda wali n'afuna ekitambiro ky'emisa n'ayingira ka restaurants akamu ne bamuwa emmere oluusi n'abapoliisi b'abamagye ne bamulaba naye ne batamuwaayo munange ne bamugamba omanyi ki kati kino ekitundu kiveemu ogende mu kitundu kiri kubanga wano waliwo ttiimu gye basindisa okukunoonya n'ebirala bwe bityo. So n'asobola okubeera safe mu mbeera eyo. So bana NUP mu ggwanga lyonna lyonna tubeebaza olw'obuwagizi olw'essaala n'okubategeeza nti munange ensolo ku kizigo kweri bagende mu maaso n'okukola kyonna kyonna kye beetaaga okukola ogenda mu maaso n'okutwala struggle mu maaso ey'okwenunula n'okulaba nga buli omu muffe akola kyalina okukola. Mujja kulaba activities z'ekibiina zijagenda mu maaso nga bwe tugambye wano mu Uganda ne bweru w'eggwanga yonna yonna president gy'anaabeera. Nedda president alina musango gwakoze oba gwalina lujimu yennyini badde gamba ebbanga lyonna lyonna nti tebamunoonya okutuusa olunaku lwaki bwe mulabye nti waliwo omuwala ate law intern gwe baasibye ku university ku kooti egulu mbukubanga yakuba akafaananyi akaali kalaga omusango gwe batedde ku president waffe ate ne bamusiba oyo omuwala. Tulabye ne information endala nti bamwetaaga mu kooti ajumani n'ebirala bwe bityo naye ffe kye tumanyi talina musango naye ate ekyokumuteekako ebisango ebijweteke si gwe gugenda okubeera omulundi ogusooka okimanyi bamuteekako gya treason n'ebirala bwe bityo. So kyemanyi ebyo byonna gyebiri naye tebimutiisa kubanga kimanyi nti talina musango gwonna naye banakyemalira kyebakozesa Dr. Besigye kati bwe twogerera ali mukomera tulina bannaffe bangi nnyo abali mu makomera olw'ensonga ezitategerekeka ezitali mu nsa kubanga tebakola musango gwonna. So ekyo tekimuyigula tama tekimutiisa nalunaku n'olumu ajja kudda era ajja kudda mu maanyi tugende mu maaso n'emirimu gya. Twagamba nti kiba kikyamu okuleeta etteeka ng'olina omuntu sekinoomu gw'otagetinga kubanga etteeka lino mwaliraba nga litagetinga omuntu sigenda kubeera leader of opposition lubeerera kati bw'oleeta etteeka nga nze gw'otagetinga tekiba kituufu. Kati bwe bukyenkya nga ekibiina kyo kyekirina okuleeta omuntu oyo aba tajje wano atagambe nti nedda kati oba tukyuseemuko naki. So world over amateeka kiba kirungi okukola etteeka ng'etteeka tuufu ddyo nga ddyo naye nga tolina muntu gw'otagetinga kuba kati twagamba okay bw'oba oyagala leader of opposition alondebwe lwaki tewateeka mu bbago eryo nti ne leader of government business naye alondebwe. Bw'oba oyagala chief opposition whip alondebwe ne government chief whip lwaki toteeka mu tteeka eryo lyerimu naye alondebwe. So kati bwe bwali obuzibu singa yaleeta nti abantu bano bonna balondebwe nti shadow cabinet oyagala erondebwe ne cabinet eya side eri naye erondebwe. Kakati awo oba oli awo naffe twali muwagidde ne tugamba okay wano waliwo balance naye bwekikola nga olina side gy'otagetinga kiba kikyamu ne mu mateeka ge tusoma tekikkirizibwa kiba kikyamu okukola etteeka ng'olina omuntu gw'otagetinga kuba omuntu oyo ofiisi tejja gibeeramu Ssenyonyi tagenda kuba leader of opposition lubeerera kati bw'okola etteeka nga gw'otagetinga ye nga ye oba kale ng'olina ekibiina ky'otagetinga kati bwe bunaakya nawe bujja okukyanga ffe abali mu gavumenti nga tetuli mu opposition kuba naye opposition tetugenda gibeera mu lubeerera. Kati bw'okola etteeka nga oba NUP gy'otagetinga oba Ssenyonyi gw'otagetinga ng'omuntu tekiba kituufu era kyovudola n'ebibiina ebirala byonna byagamba
enkeera tuyinza okuba nga ffe abali mu opposition kaakati etteeka eryo teritunyige kuba mwalaba ebibiina byonna byagamba nedda etteeka lino naffe abatagala NUP etteeka eryo si ddungi kubanga buyinza okukya nga ffe abakulembera abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yenu eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.